Spice Dana tayomba yomba. Era yomu ku bayimbi wana basinga Empisa. On your own information, Spice Dana abuza abantu nga afukamidde. Vis-a-vis Sente z'alina. Ko mwana omuwala ku myaka egyo okuba nti avuga Range Rover. Okuba nti alina amaka agage. It's an achievement. It is. You can't downplay Spice Dana. She has achieved a lot. Compared to the Asanga one. I think omuntu ali mu ligia Spice Dana via achievements. Ibintu ebirabikako ku paper. Va mu byambu. Mbugundi alunda mbuzi. Mbusibanga n'omuyimbi alunda mbwa. Waliwo abayimbi abalina ebintu ebirabikako physically. The house is there. Nyumba nungi. Range Rover yakavuga bebikanga bisatu. Ate siza alina zokka. So conflicts obo butakanya bubeerawo. Era society yaffe abantu balina okitegeera nti conflicts are part of life. Conflicts are not problems. Obutakanya bubeerawo mu mbeera y'obulamu. Naye mu buli conflict yonna gy'oba olimu tuula wansi weebuuza ebigambo bisatu. Nfunamu ki? What do I benefit? Nfiirwa ki? Ebyo ebigambo ofuna ansa yabyo ojja kuva mu ntale ezitazimba. Gwe weebuuza ekintu ekyo nfunamu ki? If I'm to pose a question, what does Spice Dana and Manager Roger want to achieve in this? Because I don't believe Spice yetaga talkability. No.